بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم إلى آخر الكلام. وقال أيضا: لله ملك السماوات والأرض يخلق من يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إلى آخر الآية. ate nisba Allah tabaraka wa taala nanyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu nga buli kitendo kyonna Allah kyeyetenda nakyo akiina mu bujjuvu bwakyo. Allah subhanahu wa ta'ala tumujjako byonna oba tatendwa na bintu byonna ebirimu naqaisi ebirimu obukendeevu wala radha'il wadde byonna ebikkakkanya ekitiibwa kye. Tolaba Allah subhanahu wa ta'ala we yagamba ngalaga obukendeevu bwange naawe yagamba nti wahuwa yut'imu wala yut'am, yaliisa naye talina bukendeevu bwakulya. Essanyu ffenna lye tuwulira ku kijjolo kye tuvaako obukendeevu Allah tabuyina, bwange nze naawe abalya mmere. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta aya endala ayongera okutunnyonnyola yaani abaddu entegeera yaffe essenvule eve ku ntegeera erooleza mu bitonde, tumwawule Allah tabaraka wa ta'ala mu bw'omu bwe, ng'okumwawula Allah dhalika ekyo nno fawzul azim, kwe kwesiima okwannama ddala. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa'u ila Allah, yagamba abantu mmwe beetaavu eri Allah. Nagamba nti wallahu huwa alghaniyu alhamid, ye muyitirivu w'obugagga era yatenderezebwa. Bonna abalina ssente betwera abalina ssente azibawaddeko ye Allah. Bubeera bukendeevu omuddu yenna okwesigamira ekitonde nga kyotunuza mu bizibu byo nojjawo oba ne weerabira Allah tabaraka wa ta'ala eyagamba nti walillahi khazainu samawati wal ard, ayina amawanika g'ensi eno n'amawanika g'eggulu abanga bakkiriza. Tumwawule n'atulabula Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba, yaleeta nga ayokeza mubaka nga nkakasa bulungi ebigambo ebyo yali asinga bigamba nze naawe. Yamugamba nti la in ashrakta, singa wangattako ekintu kyonna, singa wasinza Allah n'ogattako lubaale, Abaganda
singa wasinza Allah obanga bosinza Allah ng'osibye omwana wo irizi oba singa osinza Allah omukyala ng'olina eddagala ly'obwagazi ly'owabbaawo singa osinza Allah ng'olina akatanga obwongo bwo ke bukulowoozesa nti ke katangira ebizibu bino obutayingira mu njuyo singa osinza Allah ng'ofuuye emmindi singa osinza Allah yamugamba nti layahbatanna amaluk ekisookerwako yamugamba nti emirimu gyonna aligisazizzaamu akhiri mataf wala takunanna min alkhasirin era waalibadde mu bantu basaliddwa ku duniya ne wa Allah basaliddwa tebalinayo kalimu kalungi kakkirizibwa baakola bye baakola nga balowooza basiimisa Allah naye nga bye bagatta ku Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta aya endala ng'aleesa abasajja ffenna mu umma we tukakasa teriyo bagenda kujja babafaanana. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta Ibrahim, Ismail, Ishaqa, n'aleeta endyowo zaabwe ulul azmi min ar-rusul, n'abaana ekkula eryabavaamu, n'agamba nti walaw ashraku bali omulabi waggulu singa kaabatanda bulayimu hanifa wama kana min almushrikin, yagamba nti singa yagatta ku Allah Ibrahim fenna tumumanyi bulungi, naye yagamba nti singa abo bayogeddeko aya mpanvu tujjamu, yagamba nti lahabita anhum ma kanu ya'malun, yalisazizza mirimu gyabwe gyonna. Bwaba Allah nga yeewera kusoza mirimu gya nnabbi fama baaluna nze naawe abange tukkirize tulongoose obukkiriza bwaffe babukonyeeko buli muwalimu bwe tuwulira kyatandika nakyo. Bw'atyo nnabbi we yaddingananga basahaba naye nga baali baawudde Allah mu kulaba, naye nga abaddiŋŋana ekigambo kino ekyobukkiriza mu Allah kituule mu mitima gyabwe nga tekinyenyezebwa. Tumulaaja n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala asabingana emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, okumusindikira ow'omututumira gye tuli yagamba nti ng'oli kyakusaasira eri abakkiriza. Yagamba eri ebitonde azizun alaihi ma anittum, nga bwe tulina ebizibu mu umma eno basahaba babiina mu ddiini yaabwe naye fasobara baagumiikiriza. Omubaka naye ng'ebinyiga abasiraamu byali bimunyiga, yalumirwa umma eno, yakaaba olukaaba, yakubibwa, yayitibwa omulalu, yavumibwa ebivumu byonna ebikkakkanya, n'agumiikiriza. Abanga omutuufu w'okkaabira kale ekiwanga kyo kiveemu ettondo nga lyolekera by'owulira ku molega Taif okuba kwe baakuba omubaka, abanga alina kubeera mubaka Muhammad sallama. Si people power gubadde mulembe guno ng'abaddu babakubira ebitali mubaka oba ebitali Allah tabaraka wa taala na mubaka we. Omusiraamu ne bakuba n'owonyera naye nga bakubira ngalo bbiri zewanise, ne bakuba n'owonyera amannyo ne gakuba mu kamwa, naye ng'owulira ebyatuuka ku mubaka obusiraamu bwe weeyagaliramu tofaayo, n'onywa amazzi n'oseka. Ebyali e Badiri, ebyali Uhudi, abanga omubaka Muhammad sallama alina kubeera alina ekifo ki ku ggwe, obwagazi bwe gyali Allah subhanahu wa ta'ala yandabula nawe n'akulabula n'agamba nti oman yushaqiqa rasul, abanga mwegendereze yenna anaabuusabuusa mubaka bakusomedde sunna kirevu mpale yebakonyeeko nogana naye seka na mutulekemu ebintu ebimu mukyusekyuseemu. Gwolabe suuti yange eno esalwako okubuusabuusa mu bubaka n'obubaka bwe. Yagamba nti mimbaadi omuddu ono nga sigamba ntamanyi wabula kwewuuza, yagamba nti mimbaadi ma tabayyana lahu lhuda, amaze okunnyonnyola obulungamu bwe buliwa. N'agamba nti weyattabi'i ghaira sabili almu'minin, n'otakwata kkubo ly'abasalafu abakkiriza omubaka ba Abubakar, abalungamu abaamukkiriza ne bamwawula, tebaayongera mu ddiini eno ma baddalu wa ma ghayyaru, eddiini eno tebaayongezaamu wadde okukolamu ennongoosereza. Leero umma bwetyo bwefaanana baganda baffe abaakitwale, mulowooza mulina kye muyinza okwongera mu busiraamu buno? watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila alyawma akmaltu lakum dinakum. Onoonyaki aya gitegeere nga Allah bayagala ogitegeere, si mu luzungu ddayo gitegeere nga basahaba bagitegeera. Seeka
tosoma aya ng'ogezaako oyagala ogitegere nga bw'oyagala ddayo otegere nga Ibn Abbas bwe yategeera kibayita okugobera omubaka Muhammad anaaba afiiridde ku ntegeero eyo. Tolaba omubaka yagamba nti neegomba singa nalaba ikhwani, singa nalaba ku baganda bange. Ekyo wakyogera waliwo Umaru ffenna tumumanyi, waliwo Uthmani ba Ali Babubakari be baali badde eri waggulu mu kusooka okwogera, naye basahaba beewuunya nti ate waliwo abanene abatusinga abatali ffe. Omubaka ffe tuli baganda bo, n'agamba nti bal antum ashabi, mumuli mikwano gyange, mumuli banfanfe bange. Naga nti naye waliwo baganda bange abagenda okujja, ng'omuddu bamugamba bugambe nti omubaka yaliisa ddyo taleeta ntegeera ye gyonna emikono Allah yagimpa. Omubaka yali akimanyi nti omubaka yagamba ekirevu kireke, yawukana ku mushiriku n'otaddamu kikwatako. Omukyala ne bagamba nti abakyala b'omubaka yali jilibaabu, n'otaddamu kubuuza. Abadde abafaana bwe batyo omubaka yabassaako ranka, yagamba nti abo baganda be basahaba ne bawulira nga basaalirwa, yali ayogera ku nze naawe abange, tukkirize omubaka by'abaleese fakhuduuhu, tubikwate tubinywerereko. Wama nahaakum anhu fantahu, bw'aba atuziyizza abange tuwummuze. Mbufunze eddakiika ze nnina ntono nnyo, naye biidhnillah tabaraka wa taala nina sobola okukoona ku bye ŋŋenda okukoonako. Omusomo ogwampeereddwa oba okwejjukiza kukwatagana ku ndera y'abaana mu busiraamu. Enkuza y'abaana oba amaka g'omusiraamu gaali badde gafaanana gatya? Amaka g'omusiraamu gaali badde gafaanana gatya? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka mu surati Ar-Ra'd bwe mbaserabidde, yagamba nti walaqad arsalna rusula min qablik, twasindika twatuma ababaka olubereberye amakulu nga tonnaba kutumibwa. waja'alna lahum, Allah n'abawa azwaja wa dhurriya, n'abawa abakyala n'abawa n'abaana. Sunna ya Allah, kamu kubonero wa Allah omusiraamu okuwasa. Yagamba nti wa min ayatihi surat al-Ankabut, yagamba nti omu kubonero wa Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, abatondera abakyala. Natonda nga nzyamu nabatondera abakyala. Ekinene kye mbadde njagala mu aya enagamba nti waja'ala bainakum mawadda wa rahma, n'ateeka wakati wa maama w'abaana bo naawe n'ateekawo omukwano ogujjudde wa rahma n'okusaasirigana. Inna fi dhalika la aya, ako nno kabonero. Abanga omukyala yenna ali wano teriyo ddagala lya bwagazi. Abanga abakyala abaami teriyo ddagala lye mugenda kukozesa mu bufumbo bwammwe butereere. Eddagala eri atii'u Allah wa atii'u Rasul. Allah nambaka we omuddu yenna akoze ebibi. Baseeka abasomi b'eddu'a abange temulina ddagala lya bwagazi, nannyini buteeka wakati w'abaagalana ababiri Allah subhanahu wa ta'ala. Omukwano ogwo ogubeera wakati wammwe oba abafumbo ababiri, kyobera omuddu tawuliramu lusozi kuva Masaka najja awasa, bayitayo bateeno, najja awasa eno abawuliranga afulumye n'agenda mu nju, akabonero kano aka Allah ke yamuteekamu kamuwalula. Ne omugamba ente waakiri yewula n'alikola kabonero ka Allah. Seeka guweesigamira omusomi w'eddu'a, kitonde mu bitonde bya Allah. Lan yakhluqu dhubaaba, tayinza kutonda yadde enswera. Yeebaka n'ageregeza. Allah bw'atamuwa mmere ayayuuya. Munafu nnyo ekisusse, alina akaseera k'agenda emmanju n'anyiigira ku kinnya ekyo, bagambye ava mu sooda oba ava mu byakulya. Wama lana alla natawakkala ala Allah waqad hadana subulana, yakola ekinene Allah n'atulungamya olw'okuwa omwana. Abanga abakkiriza abafumbo, ekisookerwako kutereeza bukkiriza mu Allah. Tuyite mu bufunze ebiseera tulina bitono, abasinkaganyizza Allah tabaraka wa ta'ala mu makubo aga halaali, nga bwe yagamba nti abakyala omubawase, ne yagamba nti biidhni ahlihinna, nga mubajje waabwe.
tewamusanga mu nkuuka, tewamusanga mulaale, siwa NRM omanyi twaleyo mu kokasi yaffe gye tuwummulira eyo nagenda okulaba sibanyumidde ekisaati kya NRM. Eyo si gye wamujja. Olina amakubo agakusuubirwamu gy'olina okujja omukyala. Olina amakubo amasiraamu agaliwo agakusuubira okubeera ng'ojjamu omukyala. Nga ne mu kumugjayo Allah n'atuleetera liyunfiqu dhu sa'ati min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu. Allah atuwawulira omuddu ono obutakaluubirizibwa nti ataddewo omuwendo ogwenkomeredde nti mulina kuwasana ssente wezi oba abakyala mulina bafunya ku ssente wezi. Atuwawulira Allah ajjewo ezambi ly'obwenzi n'agamba nti buli omu aweeyo okusinziira ku busobozi bwe. Abange bazadde, bamaama abali wano, muwala wono si kyamaguzi. Muwala wono tumulaba mu dduuka. Muwala wono tumulaba mu embeera yonna egenda okutaasa obwavu, wabula mufumbize kutaasa ddiini ye. Mufumbize kutaasa ddiini ya muvubuka ono. Abange mufumbize kutuukiriza ibaada ey'obufumbo, bwe illa bw'anaagiyingiramu ng'abazadde mulina entegeera gye mulamamu nikah y'omwana wammwe ono, baraka temuli. Tubaba n'abasiraamu bangi alemedde ku lujja, ayagala omusajja anaaleeta certificate ya Buganda nga yeekalanga oluggi. Baleeta entebe ey'olugalamirizo, omusajja omukulu alinga ali mu kyesuuba, ali muli yeesuuba. Omusajja omukulu oyinza okwesuubira mu ntebe. Oyagala bajje baddugaze olujja baleete busooda, mubunywera emyaka emeka. Naye muwala we alemedde ewaka agaanye omugaba, bamwendako. Onoonya musajja alina ssente iramata naye nga yagenda ku mobile money. Omwana gwasooka akuyita jjajja gwayina yagenda ku mobile money. Bajja okusindika ssente naye ne bamusindikiramu. Mutabani wa gwayina ewaka buli gy'agenze yagenda okuzimba nadda n'omwana, buli agenda nadda n'omwana, agenze Juba aleese omwana naye okanya mumwana amaanyi ssula alinga nze nomwenti we nali nga nkyali mububuka naye jakutereera. Entegeera efaanana bwetyo. Abange tetwalisese, twalikaabye maziga. Olwa aya gye ngenda okukoonako mu maaso eraga embeera enzibu abaddu abanaava mu dduniya muno nga temutereezezza nkolagana yammwe n'abaana bammwe eri Allah tabaraka wa taala. Ama yakfiika, abange tekikumalira tekimmalira. Allah subhanahu wa ta'ala ekyafayo ekyatuwa ekya nabbi ani yabajja eryato ne mutabani gwe bayitaani Kanaan, mwana wa nabbi. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga seeka n'atali seeka ali wano imaamu atoyera nkizo mu maaso ga Allah. Ebbanga lye bamala nga abaana bo tebategeerani kuba abaana b'abayimaamu bangi naye noonya omwana we gy'asomera yasaruna nga temanyiddwa. Noonyayo mukaseeka nga ku kyalo mweyimirize ku ddalasa ya Qur'ani ey'abakyala. Yagisomerawa abaana b'abaseeka musomerawa oba basomerawa? Seeka afa, seeka omu yafa Allah musaasire naye batereeza abadde okutereeza layini bagenda kumusaalira. Seeka w'amaanyi erinnya tulireke. Sheekha ensonga eyo agimanyi naye mu kutuuka okwagala omumusaalira bagamba nti omwana w'omwalimu ono ajja akulembera ejjeneza yaani. Naye nga seeka omwana gw'alina mukugu nnyo mu kuvuga pikipiki. Amulago tewagawulira nga mukugu nnyo mu kuvuga pikipiki, tayinza kwimira mu sola yakusalira kitaawe. Mwana wa seeka Allah we yakwatira owannabbi, fala tasalni ma laysa laka bihi ilm. Toddamu okumbuuza toddamu kumbuuza by'otalinaako kumanya. Omwana abadde tategeera Allah gw'ombuuza. Bw'abanga Allah wa nabbi, abange tuddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allah, ne mutuula kubala byengera bya Allah byabawa tetuyinza bimalayo. Naye kimu ku kyengera Allah byatuwadde mu dduniya muno abange baana, era nga ensonga gye njagala tukooneko. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wallahu surat an-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala alaga byatukoledde. Khalaqa lakum, Allah yagamba nti yatutondera abakyala
ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada yagamba ati natonda nabatonde abaami bano n'abatonda nga batondedde bani bakyala n'abakyala bano n'abatonda nga batondedde bani gubadde mulembe gwino ogwina entegere nesulifu muwala wo oba mutabani wo ali Dubai akuba kyero baga yakolaki bw'abanga tali mbali babisiyaga Nuhu yagamba la Ruth yagamba abantu benti abange ezambi mukoze ma sabaqakum biha ezambi mukoze terirabikangako ku mwaliro gwansi kuno atatuna dhukra mujidde abakyala mwagala bannammwe abasajja mwagala basajja bannammwe laba ekinene Lutu kyagamba abantu be nti haulai banati naono bawala bange muwala wa nabbi bagamba muwala wa chairman wa kyalo n'olabanga kinene naye nga nawe nakufuna wuzu muwala wa chairman Lutu agamba abantu abaliwo ebisiyaga nti abange abaana bange bamulye mwagala abantu bakubeera nabo bawala bange babano alaysa minkum ar-rajulu ar-rashid temulina musajja alina magezi mummwe okwagala basajja bannammwe abaddu bano obwongo bamugamba nti Lut omanyi bulungi nnyo ki kyetwagala amuli agabakwatako mangi Allah subhanahu wa ta'ala ahlakahum n'abazikiriza kikyenjagaddemu Allah subhanahu wa ta'ala atulaga byatukoledde ekisookera ddala aleeta abakyala n'agamba nti waja'ala lakum n'atujjira min azwajikum n'atujjira nembajjira mu bakyala bammwe yagamba nti dhurriya n'atujjiramu abaana n'aleeta n'abazzukulu akhir al-aya yagamba nti afa bil batil yu'minun muyinza okwebaza ekitali Allah muyinza okukkiriza ekitali Allah muyinza okuwaana ekitali Allah nkyekibawadde abanga abaganda omuganda yeewuunyisa n'abalala bamufaanana omuddu Allah omwana n'agamba nti Mungu seeka munnaye qadhi Allah yasaasidde omukyala yakoze yasumulukuse bwamuwa babiri obwongo ne buzitowa bweza abo n'abawa mu kasalla tabasobola ani muli az'amaanyi asinga oyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha nnas duriba mathalun fastami'u lahu abanga abantu kambawe ekyokulabirako mukiwulirize inna alladhina tad'una min duni llah byonna bye musinza bye mwesigamira bye musaba bye mutya ebitali Allah yagamba nti la yakhluqu dhubaba walaw jitama'u lahu newebegatta bakiwanuka bamukasa bamuwanga balubaali b'abaganda yagamba tebayinza kukola yadde enswera omuntu munene n'aleeta obunafu obwokubiri mu aya yennyini wa yaslubuhum ad-dubab enswera eno singa ebuuka negwa ku mmere y'akabwa kaganda mutuula kungo n'abakulu b'ebika by'abaganda abasoga muyina ebyammwe abasoga muyina ebyammwe bwe twogera abaganda tetutegeeza nti baganda kyekika kyokka abanyankole muyina ebyammwe bw'alagira omukulu w'ekika ekyo oyanguwa okukamala emirimu gyonna n'owummuza ani atuyise omukulu w'engeye bakalungi mbaagala emirimu etuwummuza naye banziina muazzin n'agamba nti hayya ala salah mujja eri okusinza Allah hayya ala alfalah mujja eri okwesiima okwannama ddala dhalika huwa alfawzu almubin abaddu wa Allah tutula butuuzi mu ddala salo naye nga tulinga ng'abali oba amaladdi naye ku by'obufuzi Besigye ebigambo byayogera ekkololo byayogerera ekyazanga byayogerera emulago byayogerera entebe byayogerera era okakasa agenda bittamu naye ng'owulira onyumiro toyagala amale wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah ayogera embeera y'abaddu abalina emitima emirwadde bw'ayogerwako omu Allah batamuwa abange tumwesigame Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde alikuwadde bw'aba alikuwadde ayina emigaso Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala ayagala omwana ono nga aya eri mu surati at-tur Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walladhina amanu aleeta olulera lw'obooleramu omwana ono gwakoze eki mwana ki mulenzi oba muwala n'agamba nti walillahi mulku samawati wal ard obufuzi singa tunavuna tugamba nti obwakabaka eryo zambi kabaka omanye kimuyisa kabaka
ekimuyisa kabaka abaganda abali wano ayina empewo z'abajjajjaabe zaabaka n'ayogera nazo n'abaleetera obubaka kyekimuyisa bukendeevu nnyo nakukkakkanya nnyo Allah omuyita kabaka ye maliki yaumiddin mufuzi qul illahumma malikal mulk so bwakabaka bwani kyagenda okubuuza nti limanil mulku lyawum leero obufuzi bwani si bwakabaka bukendeevu ayina ebyamubagulizaako nti bugwe yawedde kati masengere abadde tamanyi naye onaagamba nti lillahi mulku samawati wal ard tolaba Allah subhanahu wa ta'ala weyeetenda yagamba nti ya'lamu kha'inata al a'yuni wama tukhfi as-sudur amanyi bulungi nnyo blink of an eye tome kuseka siraji no alimanyi oba okyewuunya ekyo Allah naga nti wama tukhfi ne bwoba toyogedde n'osigaza mu mutima yagamba nti nkimanyi oyinza omuvaako n'osaba ebitali Allah illa man safiha nafsahu kujjako omuntu eyayonooneka obwongo Allah subhanahu wa ta'ala aya gyenjagala eri mu shura wakatikkati waayo ng'avudde ku kiri n'agamba nti yakhluqu man yasha atondanga bw'aba ayagadde aya eyo n'agenda mu maaso n'agamba nti yahabu liman yasha inatha ayina mumwe gwatonera n'amuwa abaana yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawijuhum dhukurana wa inatha ayina gwawa n'amuwa abaana balenzi noonyayo omusawo omuganda atuwa obujulizi nti yagaba abaana abagaba ye Allah walillahi khaza'inu samawati wal ard ayina amawalika g'ensi n'ag'eggulu noonyayo omushiriku yenna eyeeyimbira nti nze abaana abalenzi bengaba abange wuunya omukyala ayina entegeera ennamu n'omusajja ayina entegeera ennamu n'olaba akapande ka seeka yeetiime nti seeka omugabi w'enzaalo simayani oyagala oluzaalo olulenzi seeka naye kennyini tayinza kwetaasa tulo omusajja omukulu n'asumagira n'ayiwa endusu oyayinza okuwa omwana omulenzi ku bukendeevu wayina ng'ate agenda kudda mu maaso ga Allah nga muliro jahannam kyayinayo tayinayo kutaasibwa kwonna kutali okwo teyakolera gyalaga yagatte ku Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mummwe abanga abakyala munda gwogendereyo bwereere yagamba nti mummwe nnina bempa ne mmuwa abaana balenzi bokka ng'olina ba Hasani olina ba Husaini olina ba Ismail olina ba Taha olina ba nagamba nti nnina gwempa ye ne mmuwa abawala bokka nga ayina Khadija ayina Jariya ayina Fatima ayina bawala omugabi Allah atakendeera mu mawanika ge ne bwagaba ensi eno okuva e mashariki mpaka amawanika ge majjuvu n'agamba nti oba omuddu ono oba mubaddu bano yagamba nti nina gwentabulira ne muwa abalenzi ne muwa abawala seeka musajja ssebo omukyala emiggo omukuba gyabwereere Allah byonna ebiva mu lubuto lwe byonna abigera nga bw'aba akoze eki nga bw'aba ayagadde byonna byolya byoyagala abaana b'oyagala n'ekika ky'abaana tottolera Allah bimukole ki bimugambe yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir ku buli nsonga yonna Allah tabaraka wa taala yagamba nti mweyimirize waayo musobozi bw'aba akuwadde abaana abo n'atugamba mu aya n'agamba nti walladhina amanu n'abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tukize ku mbeera gye tuliko abamutegedde nti mugabi abamuwawudde abamwebazizza abamusinzizza mu bwennyini bw'omumusinza tebakoma kumukkiriza buno yagamba nti wattaba'tuhum n'abaana baabwe ne babagobera ku bukkiriza muwala wo mukkiriza maama awuliriza muwala wo mukkiriza aya erimu endagaano ennene yagamba nti alhaqna bihim ngenda basinkaganya abantu baabwe abaana baabwe endagaano y'okulaba ku muwala wo oba mutabani wo kaleete soda kaleete sabbuuni kaleete sukaali kaleete byonna byaleese naye ng'agatta ku Allah ku kiyama temugenda kulabagana okujjako nga wayal'anu ba'duhum ila ba'd nga buli omu akolimira munne ng'ate waliwo olusinkagana lw'abakkiriza maama ono lwagenda okusinkagana mutabani we
taata alabe ku mutabani oba muwala we yagamba nti bagenda kubeera mujjananga mutakabilin bagolekaganye buli omu ayozayoza munne Fatuma okiseewa Ismaili yagamba nti nga bawanyisiganya ebyokunywa amuwanyweko taata nywako munnaye twakola eddiini ya Mungu twamwawula Allah olaba essanyu eryo abaffe muwalawo okulera okusookebwako mu bukkiriza muwalawo mukkiriza tojjukira ebyali ku mbaga ye nga senga mu basenga bonna be wanoonya abalaamira muwalawo wanoonyayo senga amanyi obushiriku senga eddagala lya musibirira ng'agenda mu bufumbo era n'alaamiriza nti Khadija omusajja takuumika bw'olabanga agira bw'ati ng'omuliisa bino bw'olabanga agira bw'ati obukkiriza bagambye mutabani wa bwina obukkiriza muwala wa bwina essuubi ly'okulaba mutabani wo oba muwalawo gwe mu maaso g'olirabayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okulera okusookebwako Luqman tuddeyo somesa oti Luqman alera olulero olusooka ng'omwana ono wansi aya ezo nga bazijja zikkirira nga tannamulaamira swala mpisa nnungi sibayagondera bazadde tambula bulungi yogera bulungi yamugamba nti ya bunayi yaso mutabani la tushrik billah togattanga kwani wahuwa yaidhuhu amulamira olulamiro olusooka nti mwana wange togattanga ku Allah tekakutandanga n'ogatta ku Allah abaana b'omusiraamu we bali ng'abaana bo bavudde butonga eddagala lyoba owabbawo ery'obwagazi kawalako kooliwa genda oyomu taata nga genda oyomu haji atuddewo genda oyomu nga haji tannatuulawo akaanako darusi z'obushiriku kasaanikira mu nju yo kagenda otuukewo omusajja nga kasamize ku ngwe omwana oyo kennyina akulaba muyina ebigali wansi w'ebitanda ddala omwana woono ku kiyama mugenda kufaanana mutya abange okulera abaana mu busiraamu olulero olusookebwako abange bukkiriza abaana mumanyi okuba abasiraamu bangi kirungi nnyo mu busiraamu ne mwana okumanyagana naye omugenda mu kumanyagana mumanyi bye mukolerayo kuba mbuuto kiro bwe muli ku mujaguzo bwe mubuukabuuka taata yeesibye ebisansa ali awo emmando zimulinnye n'ayogera bino akaana kakakasa nti wamma ddala eno kitundu ku bukkiriza bwaffe kasiriku Luqman alamira mutabani we avuga nti mwana wange ekisookebwako togattanga kwani ku Allah dwe lulero olusookebwako senga yakola oba senga ku mbaga ya muwalawo eyakola oba senga mutabani wo abange tuddeetereze baseeka bakonye ku mpombo z'abako n'ebirala ebyetoolodde omwo abange essuubi ly'okulaba mutabani wo oyinza okuba nga tolirina Luqman tagenda kulaba ku mutabani we tebagenda Allah subhanahu wa ta'ala yewula wakati waabwe ono wa tawhid oli mushiriku yagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga bwati bwakoze owa nabbi bw'anaatuuka ku nze bw'anaatuuka ku wange n'owwo bw'anaatuuka ku baffe tugenda kufaanana nti maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti am kuntum shuhada id hadara yaquba almaut ayogera ku nabbi yaqub atuleetera olulero lwe baalera abaana yakuba ali ku buliri obulwadde bumuluma bumutwala akowoola abaana be nga bw'onoonyayo omuzadde ayina entegeera bw'etyo ayinza okufunayo olukuŋŋaanya lwakuŋŋaanya abaana be nti owange sula w'e Kampala nkwagala gatta kiki agwe jangu ne baleeta Kamadi Kasimu ebamuyita Mudala ne bamuyita Abdulkarimu ne bamuyita bonna olujja ne batuula mu ddiiro wooli ne bagamba nti abange abaana bange kiki mugenda okusinza oluvannyuma lwange noonyayo omuzadde alina obulumi obwo era abazadde bonna mind composure gye tulina omwana wange mumulekedde ki ng'omwana we talina tawhid omwana wange mumulekedde ki omwana we tategeera Allah onoonya kyomulekedde nga neyamutonda tamutegeera gweoyagala mulekera ki abange abakkiriza tuddeetereze abaana bano bawule Allah subhanahu wa ta'ala lyessanyu lye mugenda okulabaganako ababiri ensonga endala gye mba nkoonako mu bufunsi obudde buweddeyo embeera mu maka g'omusiraamu tukooneko mukoonyi yalibadde efaanana etya amaka g'omusiraamu gonna okwawula Allah ko ne butakuddamu ekyokubiri yalibadde enju ya musiraamu etaalibuddemu Qur'ani wakati wammwe abange
Lero if you take a reflect nolowooza ku makaago lero mwasoma eyajjuzu gwe ne mukyalawo amaka g'omusiraamu gafaanana gatya abange wasoma eyo leero olupapula lwa Qur'ani oba maama w'abaana ng'okuva maama w'abaana lwe yajja mu makaago yajja tamanyi kusoma yasaruna hatta al'aana tagimanyi yajja tamanyi kusoma yasaruna nakatagimanyi agenda jiiga ddi abange banyazaala amasimu ge basinga okukuba eri abaana baabwe gye baafumbirwa mutabani ayogera ki kuzimba ayogera ki nga tennanyega bulungi ku noonyayo nyazaala akuba essimu ng'akubira batabani be oba akubira muwala we naye ng'ensonga gy'amubuuza eki abange mutabani wange akwongeddeko essuula mmeka abange Qur'ani mu maka g'abasiraamu dere ebizibu biri mu maka g'abasiraamu byetolera ku nsonga eki abaddu kasatu ajja Qur'ani mu mayumba ebinigeria ne biyingira kasatu ajja Qur'ani mu mayumba simanya biyindi biki omusiraamu obukyamu busanga atudde awo alaba tannasala magaribi asuli tannasala isha inaniya tayina ali mu kulaba kinigeria simanya kiki oba kinaggalwa biki bibalaba ebyo ku ssaawa 2 n'ebirala afaanana bwakyo naye nga Qur'ani ne bamugamba nti maama Afsa eno nnyukuta ki tayinza bba otagiwulirangako eyo ayini oba olyanga eronsonge ebira byonna oba ddiini mpya naye okuva omujja ewaabwe abanga abasajja maama w'abaana omwongeddeko essuula mmeka enteekateeka z'okuzimba zibalabikako ne muba temwogedde ekyalo kyonna kimanyi nti mwagula kukola timunaatera okukola ki naye wa Allah ennyumba yo Qur'ani egirabikako ng'eno ng'esindogoma neiba bonna tebeebaka omusajja omusiraamu music Allah yagamba nti abayimbi yattabi'uhumul ghaawuuna abayimbi bagobera abantu abawuttufu sinze nagamba yabatonda yagamba nti abayimbi abaddu abalina music mwali mu masimu yagamba nti bagobera omuntu omuttufu omusajja gawi musajja zonto asobola okuleka emmere n'alya ettaka n'alekawo amazzi omusulo n'anywa ye musajja gawi Allah gwe yagamba nti beba balina entegeera egoberera abaki abange Qur'an ebizibu bye tulina Allah yatugamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka bonna abaneesamba abanaava ennyumba basiraamu Qur'ani temuli ekisookera ddala Allah kyagenda obbakola agenda bbawangaaza fi ddiq mu bulamu obwakanyigo nga musiiba muyomba wakati wammwe mukaseeka yalinobye nga Qur'ani makamu eri gye baleera muzisizza nayo ne tuba banyiivu nnyo wano wetuyimirira twogeza maanyi naye ng'ekiri eka okakasa mu byakulema seeka mukyala we yakulema okusomesa yasaruna maaso ga Allah olinayo ensonga yonna gy'oyinza okuwa enaakusonyiisa naye nga takulemanga mumusaala mu baana owuli oyagayo n'abalonga ate ne bwampayo peyes peyo 2 era oddiŋŋano kisaba mu ddwa Qur'an abange ennyumba yo oba kale tukone ku Qur'ani yokka tumalirize ennyumba y'obubi bwayo obuzibu buno tebugenda kukoma ku dduniya wano nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala adhabu al-akhirati akbar kati binaate adina buno busammambiro kuyomba kubagana baana kuvuma baana kwagala kutta Qur'ani mu mayumba go teriimu ebizibu byonna tuddeyo assessment ku Qur'ani mu mayumba g'abasiraamu efaanana etya Allah subhanahu wa ta'ala n'atulaganyisa amaka g'omusiraamu agatali mu Qur'ani bwagagenda okufaanana yagamba nti wanakhshuruhu yawma alqiyamati a'ma aleta maama w'abaana ono obulungi bwe nga ku kiyama mukyala muzibe ajja abambaga ati talaba dero singa bukeera kumakya mukyala we bamuzuukusa ati maama swala ogenda okulaba kutunulidde ati naye ng'akwata ati simanyi oba toyinza kufuna niye wasa mukyala wakubi amaaso gagenze ku kiyama mukyala wajja abaana bo abasiraamu balina abaana bali ku university mbaani ku university awo asiraamu twali twejjukanya
nga tugenda kwejjukanya ku hadithi y'omubaka eri mu Tirmidhi. Allah subhanahu hadithun qudusi, Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti asomtu sola baini wa baina al-abd. Tugimanyi erimu al-Fatiha byogera mu al-Fatiha Allah nga bwakuddamu omuvubuka omwaba ninaanye nga Seka Ismaili wa ninaanye wano ne mu Qur'an ne mugamba nti bikulwa al-Fatiha weeri osome aya nga bwetugatta wano tte. Omuvubuka n'akwata Qur'an ali mu kusoma civil engineering masters n'abikula eno ku Bakara n'ayita ku al-Fatiha n'agendako mu Nisa n'akyusa Qur'ani ndowooza bwe yawulira al-Fatiha eno nti muswala eggwayo mangu obeeri eno muzi kul huwallahu ahadu n'agendako eno mu kul huwallahu ahadu ne mugamba wayisoma Seeka emuze naye ali Makerere tamanya al-Fatiha mu Qur'ani weekola ki? Era Haji musanyufu nnyo ku kyala atambula yagaagala ati omwana wange yasoma mu injiniya architecture emyaka 3 nasale musanvu primary ejo 10 n'agenda ku HSC secondary myaka 16 n'agenda ku university olupapula lwasooka omuwa okumukkiriza okweyongerayo myaka 19 emyaka 19 naye nga tamanya al-Fatiha weekola ki? Weeri mu Qur'an. Ddayo buuze maama w'abaana eriwa okyasekerera oli ddayo buuze maama w'abaana eriwa oluvannyuma bw'amala okulaga weeri mubuuze ina aya mmeka bw'amala okuwulya aya mugambe ensomeramu nga naawe kennyini muwangadde ne maama w'abaana ng'erimu kubikwasa ensonyi kuwulira ng'osoma Qur'an. Era swala ne wakwatirye waka ya Aisha omumunya bumunya Allahu akbar takbira zaziwulira naye osomye eki mama w'abaana b'omukwatibbwa ensonyi okuwulira ng'osoma Qur'an olowooze wa Allah awulira biki by'osoma. Abange tutereeze obusiraamu tuddeyo amaka g'obusiraamu gaterere tugenze n'ensonga emu obudde bugenze abange Qur'an ekome mu maka g'abasiraamu darasa za Qur'an zibeeremu omusajja tova waka okujjako ng'osomeyo peegi ya Qur'an abange Qur'an baraka muleeta abaana bano baafizu omu temulina na wuzu mujjayo osomereko mu nju yange Qur'ani Allah agiteekemu baraka n'olya hadithi y'omubaka gye gamba nti shayitaani edduka mu nju omusomeddwa Bakara n'oteekako essimu baganda nabbi yagamba ssimu gwasoma soma Bakara shayitaani edduke mu nju yo tebeeramu naye yakolamu state house mwenywera tebasomeranga naye ebinigeria biri muli ennyemba ziri muli abanga amaka amasiraamu byebizibu bya umma. Tuddeyo Qur'an. Aisha bamubuuza gwe mansembyayo bamubuga tubulire ku mbeera za nabbi tubulire ku mpisa za nabbi naye yagamba nti zaali empisa za nabbi olwo nanyumya ebibeera mu nju yagamba nti zaali empisa za nabbi nga Qur'an. Abanga omukyala tubulire ku mpisa za bbaawo omukyala bw'okirowoozaako ng'empisa ze bw'ozifumitizaako omwami tubulye ku mpisa za mukyalawo. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.